Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. Mwasuze mutya musibye mutya kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana Fahadi abayingidde ogakutusa kona dala galiwo abo bitundu bigwanga ebyenjawulo nterako ekigalo ku video wansawo jagendawo nawe ate osulawo endowooza yo okusinzira ensonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwulira banange ekiri mu ggwanga lya America kitokota sekisaanikire era nga omukyala Daniela atiimu ebintu byongedde okubeera nga ate munange bimwonoonekera side zeeyo munange abeera Nazaala ndowooza abeera Nazaala era ng'omwana ow'obuwala girlfriend mama Kalimunda ow'omukulu amanyikiddwa nga Abba Makasi akutte wansi ne waggulu era nga ate yakomye akubeera nga ate atwala Abba Makasi mu kkomera avuddeyo nabeera nga ate alumbagana Nazaala we n'amwogerera ebigambo bibadde biyitirivu nnyo era nga njagala kubeera nga ate mbikuyitiramuko wano mpola mpola kakatino abadde ayina waali era n'abaako omugugu gwa bbaluwa gwasobodde okubeera nga ate awandiika kambeere nga ate mbikuyitiramuko naawe ensonga ezo osobola okubeera nga ate ozewulirako omwana obuwala amanyikiddwa nga Angel awandiise n'agamba nti my parents called her saying I needed help and she said she would show up ASAP but the whole time she was in different state lying to my parents saying she would help me and I had just gotten him arrested for breaking my stuff and manhandling me and I felt on my stomach. She didn't care about her grandbaby in my stomach. She is useless when you need her the most. She literally told me if I needed her or if he touches me again I should call her, and when Abba Marcus misbehaved she didn't want to show up. You know mwana obuwala Angel byosobola okubeera nga ate awandiika gambe nti omukyalo ono Daniela ati mutabani we akadde ako ke yantimpuliramu twamukubira essimu ne bazadde bange munnange okubeera nga ate asalako n'atulimbalimba nti ali mu kubeera nga ate ajja wabula twagenda omugwamu nga ali mu state ndala ng'ate amaze okubeera nga ate atulimbalimba mbu ali mu kubeera nga ate ajja era ng'omukyalo oyo Daniela atiimu yali yatusuubiza nti akadde konna konna Abba Makasi we gyeyisiza obubi ajja kubeera nga ate ajja agonjule mutabani we wabula akadde ako Abba Makasi yankuba era ne tuko okubeera nga ate ngwira olubuto lwange wabula omukyalo oyo teyasobola kubeera nga ate alabikako kiraga nti munange talina makulu era n'omwana we ali mu lubuto grandson oba muzzukulu we tamuliiko so ensonga bwezi tibuzira okubeera nga tezigenda mu maaso sayirize eyo kamere nga tendooza mbatirawo n'obutambi buno tongera okubeera nga te tunnyonnyoka biki ebino okubeera nga tebigenda mu maaso sayirize eyo tuula butuzikalira subscribe nga tokate komputongole buli awina ndese video ojja kubeera nga ate of notification kakati ate Fahadi alina kyasobodde okubeera nga ate atutaka katulabe kyekiriwo ku nsonga zino eziri mu kubeera nga tezitambula akadde kano tsemba abanga ali kuki Instagram alina agundi byakutte don't think this simugamba mbu that is wrong. Why don't think you communicating nganti kyokola kitu nera yakirabira kutata maybe okay ne wabe akirabira kuyenze na kuyitinga what quitting a smoke? I don't smoke anymore. You don't drink? No I don't drink hard liquor. Sija kulimba once in a while I take a beer one hang any muntu but I think necho gana checho no now oli muntu no bafani bange bajja ku mbabuulira ekigambo kino tokozesanga omukozi omu n'oba oyina kamera tokozesa mukozi ate tobakkirizanga okukwatagana bweta babiri basatu tobakkiriza kukwatagana bayinza okuwa obutwa second bw'obanga toyetanga mukozi wo nkusabira Katonda akuyambe oleme kufuna kikuleetesa mukozi mu makaago mbegayidi bw'obanga toyetanga mukozi wakaawo nkusabira Katonda akuwa omutima otobe n'omwana wo ofune gy'olekanga abaana bo oleme kuleeta mukozi wo ogenda kunyiiga ogenda kwekyawa wejjusa n'essente z'osasula abakozi ne bw'oleeta omu ng'ali mu kakadde mu kwano tagenda kukola byoyagala tekiri ku ssente kino kiri mu bakozi tekiri ku ssente n'owonoba omuwa miliyoni 2 lwana nnyo bw'oba okola ofune okwokolera okumpinga omwana oli naye lwana nnyo bw'oba osobola okuba ng'ofuna nga bano bafayida n'akazi mubawa abaana abalina obuvunaanyizibwa basigaza abaana muleme kuleka abaana waka wakirifuna nga ajja okwoza engoye ku weekend atambule agende ng'abadde bajje wa Alex mukulu
andi nja kikugamba wakane kubanga oli muwakanyoba nga tokimanyi naye mukama lwali kikuwa oyitegera kyenjogerako oba buuza kubakoseza ku bakozi omukozi n'omuwa omusajja nga yegatta buli lunaku newo mwazika bbaawo asigala mukozi banange senga senga nze kyenebuuza omuntu mazima n'ekitibwa kyebwe ekiti n'entunula yebweti lwaki abantu bemalamu ebitiibwa omuntu n'omukolera vidiyo nga 10 ku peji emu gwewanjogereko kubanza saidi yange nze kyaseseza namuwulira ng'agamba ku gundi ku live ya gundi ya barista n'agamba mpusimanyi yasinga na Mary sente ate kyeneebuziza olulaba nti Namere teyabawadde sente zonna nalyoka n'agamba nti nayogeddeko n'emikwano gyange simanyi ba Edikenzo simanyi bani buli omu nina omuwendo gwe namugambye nti tuwe Benita ate kati lwakiyaga ate kati gwasinga sente ate bwe yabadde asaba lwaki teyamuwadde sente ngalabye nti Namere teyamuwadde sente lwaki yazunze mu mikwano gye ng'aginonya mu sente z'okuwa Benita lwaki abantu beebuza amagezi kyeneebuziza omuntu omaze omuwemula bwotyo kyokka n'ogamba nti nazunze mu mikwano gyange buli omu nga muwa muwendo gwagenda okuwa Benita ate nga bamuwaza kigwe ng'ogamba nti Namere talina kyakugasa either tali kyali ye ng'omuntu yalaze nti Namere tali kyali ate kyokka abantu nga bakimanyi bulungi nti ye mukwano gwe gwa yali atijja naye ng'agamba yenze manya bikina biti bannanga abantu nga tebafa ssonyi Jami nemuwuliriza bulungi generations senga wasiibye oti senga tuli wasiibye oti bana nsooka enjogereko ko natuusewo ddawa senga bana generation mwamukootinze siri timu minister oli timu generation generations yadde tanavayo kukola bakoze vidiyo emu nga beebaza miliyoni 5 abaweereza Minister nasindika babuloga be ku live ya Dash Kalubini Kayanja akolera Namere teri atakimanyi navayo nawebula Benita ne bamufuula omubbi omujayi ebitabadde Bulaka sirike taina vitambyayo bila katabimanyi Bulaka kemaleyo Bulaka lindako Bulaka tusaba olambulule ensonga nga okimanyi nti all of us are on the internet and we saw gamba nti generation yanoonya Namere ayambe Benita yes or no yakola video n'anoonya Namere ayambe yes or no bakubuzira yes kituufu Bulaka Namere mulindeeko mwe lindako gwe kisiri bisoko osirike generation yakola aka video n'amala okola aka video n'agenda ne ku ssimu n'anoonya Namere ayambe Benita yes or no yes kituufu Namere yakkiriza okuyamba Benita oba nedda Namere yavayo n'akola video na promising yakkiriza Namere yakkiriza okuyamba Benita oba nedda yes yakkiriza accepted yakola video nga avumirira ebintu abannayuganda bye bakoze Benita oba nedda yagikola kikyawo ekyaddirira kuwa oli sente Namere kyagamba gundi Benita kyakoze kyamu zino audio ze yafulumya oba yali ku live ya Twitter oba yaki ng'ageya Namere komaawo audio ezo zaali nnungi oba nedda zalungera nange naziwulira n'empulira obusungu olwa ku Benita sajja Benita koza not team Benita mu team generations yes genda maaso kuba ye generations leero abaddeko n'agamba tugende ku nsonga Namere yakoze musango ki Namere babuloga ebyo bakoze omusango kati babuloga be bazza omusango muvunana Namere babuloga be bakoze musango ki yasasula abakoze musango ki ddamu ekibuuzo kye bakubuuza buloga wa Namere yakoze musango
Yazze nawe mulajeni. Nga mulindeko. Tugende mpola mpola. Ane muramune. Inze ndaba generation. Official stina past soko osirike. Bulaka. Calvin Kayanja nagenda ku live ya Deshi. Tutandikira wa Ebigambo byayogedde byadde bya nawe mulajeni na ebigambo ki? Ebigambo byadde binenenene se. Yayogedde ki nawe yogera watu bimanyi baako. Waze no gamba bayise Benito omubbi. Okiriziganya na fenti Benita yalimba magnitude ya situation ko mulimu gwe. Yes or no? Yes. Nzikiriziganya namu. Tegeza yabba. Lindako. Okiriziganya naffe inti Namere sente ezibadde zimusabibwanga as a person that holds public office era it is public funds. Of course nzikiriziganya nawe. Okay. Wabadde osubira Namere okuwaayo sente without any accountability and proof. Of course yadde tekisoboka singana ye. Calvin Kayanja video Calvin Kayanja je yasoko kola I have it. Yajja n'agamba Benita abaana abokola nabo bangambi okola tolina buzibu. Omutwalo gwo ngulina era nagambye honorable. Omutwalo gwo kasitono otulage ebbaluwa nga bakugoba. N'otulaga tiketi kubanga mu mateeka kasitamba kugoba company enokuwa tiketi okukomyawo ewaka. N'otulaga ne defense yo nga bakugobanga oba nnyonnyola nti munnange mungobedde bwerere. Omutwalo gwo ng'ombulira wenguteeka. Calvin yawo yabadde musobya. Tibbi senge kyekiwola kibbi Indako awo Calvin by the way Calvin okukola video eyo nga tetunawulirayo muntu yenna avuma generation including Calvin nyini. Was Calvin wrong to follow up an issue that needed okukwata sente fa baziweyo? Was he wrong? Gwe Black babuuza gwe yogera. Banange Hamdani eka kunvuga speed ekanjogere side ya generation. Was he wrong? Generation taina uyaze nawe mula Namere first of all. Namere ye yamuwemuliddewo. Bloggers be bamwemudde. Generation blogger one Namere oba nedda. Yabadde. Otyo. Kakati erinnya Calvin kyekimu n'erinnya Namere. Buno obudde bikwatagana kuba oli mukozi. Calvin MP. Calvin public official. Yagenze omuwemula. Yagenze Calvin yakolera. Calvin yagenze okuwemula Jenny kyatandikiddewa. Because basabye accountability okubawa omutwalo nga nebi audio bamaze obifunanga kikadama kivuma Namere. When that accountability weyaganya okujja Jenny natandika okubira Namere natakwata amasimu. Namere nagamba Benita sinti nkunoonyako masannyalaze nnyonnyola abantu lwaki nasoose kuwa $5,000,000. Okitegeera? Kubanga accountability ne proof teyazze. Okumanya generation talowooza. Instead of okutuuza omwana amutendeke bulungi oba bayiye buto yakoze entondo okuweebula Namere nti sente zimuddize. Azize bannange kadama omunaku nazira. Kati gwe Kibulaka kamala okubuuza. Lindako Miki. Gwe Bulaka kankubuuze. Group yafe ya mitwalo ebiri gyebakowadde. Ne muwaayiriza Namere imbu yabadde
abakozesa mulimbe mbawadde $1,500,000 abantu mubagambe mbu nabawadde omutwalo nga mukola propaganda. Propaganda which is wrong. Senga just go along. Blaka kankubuuze. Ngala kubuuza ku bibadde oyogera gwe Blaka. Bw'ojja ne wasenga si nenkuvuma senga si lyabakuvumye. Si yabanvumye. Kati lwaki oli mukoga ebintu by'ekisiri omusimanyi oli akolera nammere ebiki kubanga onsanze ku live ya senga asidi nenkugugumbula senga asidi abakugugumbudde Kayanja mukozi wa gundi wa nammere kyeya nziramu bulungi totataagana bintu bitakwatagana nze mba nkolera senga asidi mukozi wa nammere nze mba nkolera senga asidi nenkuvuma senga asidi abakuvumye naye kati ekigambisa generation nti mubye yagamba nammere totandika kwogera bintu by'ekisiri wanene omusimanyi mbu oli yafunye nti nammere ya mubaki ya mubaki ebyo yabyogezeza busungu omanyi drugs eranda nizaatuka ki generation ku bwongo oli mukumanyira minisita atowooza yabyogeza busungu avudde agambye yabyogezeza busungu kale naffe twabawemuzza busungu naffe twabawemuzza busungu mujja kuddanga buka nze by the way nyina ekibuuzo kyembuzo Braka mandi muleseko ne mubuuza oba alina family bw'aba alina family asobola okukwata sente n'amala gazirekawo nga tategedde bye bagenda okugula oba musiru bannange n'ekirala yomba maama tuwulira atandise okuinsultinga Jenny akuwulira Blaka kwali wuuyo mugundi tewali bloga wa nammere yavudde obusungu bwa Jenny bwavudde ku kyatubuulire butagabana ku sente ate senga nzalwa ebintu by'ekisiru byempulira njagala bikome mu Uganda abantu bazudde omuze kati oli omukyala yagenze kusiba kunoonya wini wa mami kwagala kumusiba mbusima yanga bafaani banvuma bafaani bakuvuma kati muko byaliko jebbi lwaki oyima mangu mukwano bali balina abastandi zaabwe ze bazannya ziveemu tojja bisobola anyumiza gwakoowa balina akabaddi ke balimu Uganda togimanyi ebintu by'ekisiru bwoba oyagala siba lwaki fe tubirengerera wala ne tugamba one by one senga hello senga Blaka Zolo under general circumstances senga wabeerawo omukwana atandika nga akwagala natandika okuhatinga on the inside abo nawe babulijjo bayitirivu buuza wano embizi y'omu nsiko buuza embizi y'omu nsiko lwakuba generation mulungi but oba tumutuume embizi y'omu nnyumba nenze senga nga generation mulungi kinawe empibizi kyeranda olinye ku bantu obulungi tetegeeza olinye ku bantu nga mulungi nabiki generation mulungi kinawe ziri embaba bazimulinga roundabout otandika otya kugenda mu maka g'abantu otandika okubalabiriza nti beesiimuuza saviyeti nekyo ekiwumi kya generation kyalina ekimulinga olutindo ekyo nakyo mulungi we senga kati laba ono mbu jebbi ebya King bijje mu malibu oli musiru King muyimbi wa ggwanga tonja Samira Gasiya ate jebbi yali azinyeeko King tolina kyomugamba ekikigwe senga tebakumanyira nnyo manyi abantu basaamirira nnyo bana gwe nawe wayita senga waze kwikoola senga yogera bannange buli kimu senga yogera waze wano kuyita senga yogera senga akuwulira bannaye ne bwoba tomuyisa akuwulira fenga tetusooka kumuyita omukazi onometa ne kamunguluze senga yogera leka mpeyo views zange nve wano togendereza abantu ne beefuula nti mikwano gyaffe ogenze mu maka g'omuntu okugenda okulingira okitegeera ogenzewo omuntu otandise okulingiriza ebiriyo mbate papito tamusaana aliwa mbuuze ndi kito waliwo omuto atategeera waliwo omuto akwata mubbi n'amulya bagambe abange
Yogera ne omuntu omaze okugenda omwo ntaate papito tamusana ntaate akozesa Soviet. Was that necessary? Bw'oba oze kumanya nti olina omuntu gw'oyawukanye naye ebya Soviet nga saabitegedde nabadde ku live ya Timo nga byonna abyogera mbakozesa Soviet. Abaana ne batandika okugamba mugundi mu comment section mbunamere awunya really mutandika mutya okuwebuula nammere nkawunya ekyo nkiddemu halo generation mizi yes ne bakadama wagambye nammere annyonnyola abantu why atambula with tissues as in napkins because of sanitary reasons. Edda nedda emyaka jammwe abantu ab'emyaka gy'obuto mwatambulanga n'obutambaala. Very good. Entuyo, you know, if you're having a cold, any sensible woman or a clean person, you always have to have